Affe baganye okuyigira mu kyabadde mu kalulu k'abavubuka. Bakyayogera protestive vote nga tumaliriza. Oba wamagezi ki? Bakyuse. Waliwo omwami bamuyita Charles Ochichi, managing director w'ekitongole bakiyita Enterprise Uganda. Yaluga nti bw'okola business n'ogyesibako n'olaba nga results ziganya okuvaayo. Kite kola endala, yingira endala. Naawo kati protestive vote tukite tunoonye strategies. NRM bwebanga erina abakulembeze 3 ku buli kyalo. Fenga opposition abaagala okugijja mu buyinza kiki kye tulina ku kyalo eyo? Abavubuka tulinayo bameka? Naffe tubaweza 3. Tulinayo kale abavubuka 10 abakulembeze ku buli kyalo. Abavubuka 10. Twetaaga abakyala 10. Twetaaga ab'obulimu. Twetaaga abakadde. Tubayina ku buli kyalo. Baganyoko. They protested against that system. Now protestive vote nze nali manyi nti egamba tetugenda kwenyigira mu kalulu nga ebintu bino wamanga tebikoleddwa. Yes. Twagala electoral commission nga agikulira atalondebwa president. Eno ye Magala TV, okumanya we kutandikira. Kyagulanyi agenda tuyisaamu eggaali. Eggaali ya Kyagulanyi, muzeeyi bw'ovaako tugenda kufa, muzeeyi tovaako. Kati abo bakola misana na kiro okuwamba abaana b'abantu, okubuzaawo abaana b'abantu, okukuba abaana b'abantu. Ne bw'obasuubiza abasirikale nti tugenda kubawa omusaala gwa kakadde kamu asembayo okufuna entono. Mulimu bino ebirerya bye bitaagala kuwulira ekyo. Ng'akusanga n'akufumita omusumaali mu mutwe nenga toyina kye wali omukoze. Okay, okyali ku Magala TV nange Simple Steven tukyagenda mu maaso naye nga nkwebaza gwe wenna atugoberera ku mikutu gyaffe tunoonyeeko ku YouTube, Facebook, obeere ku YouTube ng'osubscribinga. Kasolaba akantu nga kavudde ku Magala TV naddala mu programu eno twebuuse ndowooza ensonga oziwulira. Subscribinga oweerezeeko munno abeere ng'ategeera ki ekigenda mu maaso mu ggwanga. Mukulu munywevu. Badde nkugamba nti mu ggwanga erya Kenya for instance ekyokulabirako embeera eriyo bw'olaba abaana abali mu kwekalakaasa myaka 15 ku 25 bw'oba obeetegerezza obulungi bavubuka olaba nga bavubuka bato, olaba nga abaana kwegamba batutte obudde ne beetegeka tebaliiko munnabyabufuzi yenna abadrivinga. Naawo kati mu kalulu kaffe ak'e Uganda wano briefing akabavubuka ne tujja mu kalulu naye nga tetumanyi tewali mobilizinze bavubuka. Tumanyi nti National Unity Platform kibiina ky'abavubuka be basinga obungi naye abavubuka bano babaddewa mu kulonda okwetooloola eggwanga lyonna. Abavubuka bano bali ku mutimbagano, abavubuka bano bali genetically modified oba byebimu ku bibuuzo bye twebuuza. Bagamba ba NUP naye lwaki bwe batuuka mu koozi eya NUP tebavaayo? Oli eyo gamba oli muvubuka oli wa NUP oyagala nnyo Kyagulanyi. Kyagulanyi akugambye nti okulonda kw'abavubuka kusembedde. Olabiseeko. Balabise within Buganda and Busoga. Awo wokka era ne kamera zaffe zaabadde awo. Tubabuuza ekyabadde eggulu kyabadde kitya. Dr. Lina Zedriga Waru tumanyi nti wamaanyi mu bitundu ebyo. Embeera yeeyo mu mambuka yabadde etya tetwategedde. Kakati twetaaga tumanye Aruwalira, Gulu, Kitigu, Moroto, Amorata gundi ezo mambuka. Ba coordinators baffe abali eyo bo baakoze omulimo ogw'okumobilizinga abavubuka oba akalulu baakalekera NRM. Now bwe tudda mu John Baptist Nambeshe mukulembeze Chief Whip naye no wamaanyi eri mu Bugisu. John Baptist Nambeshe yabadde wa performance ya Bugisu sub-region awo wonna Mbale wonna twala tugende. NUP amaanyi awo ne tulaba NUP yalabiddwako mu Busoga na mu Buganda wokka. Ekigenda okutulaga nti ne gye tulaga mu kalulu kano akanene ebintu byandiba bwe bityo. So kakati w'obirabanga abavubuka b'omanyi nti be basinga okukuwagira b'oyina abangi naye ate tuzze mu ssaawa eno abangi b'oyina tebakuwadde kalulu. Awo ofunamukko okutya n'omanya nti ne 2026 gwe tugendamu ekifaananyi kyandijja bwe kityo. Ne wano ewaffe mu Buganda akalulu kalabikidde. Yes. Competition yadde y'amaanyi. Tulaba emivuyo egyabaddewo.
kyo kino gamba tekyaleeseewo embeera okulaba nga abavubuka baneeno bagaana okwenyigira mu kalulu oba mu bukulembeze kuba tulaba abasinga we balondedde nga aloozi drone gw'olowooza ekyo kitutwalawo ekyo ebyo byonna mw'obanga okolera mu system ey'abantu kye tuyita dictator omanyi waliwo abataagala kukkiriza nti gavumenti eno ya dictator kituufu gavumenti eno ya dictator naye dictator ali modified genetically modified a digital dictator nti tagenda kukola nga Amini bwe yali nti ku mulembe gwa Idi Amin Dada tewaliwo mawulire twayinanga radio emu ne TV emu ebyakolanga mu budde obugere kati essaawa eno tulina radio ziri mu 400 TVs ziringa mu 8 ku 100 tulina social media platforms kakati dictator oyina okukola kye tuyita simulation oyina okola nga nawolovu nti oyina okwekyusa tobeera ku bbala limu nti bw'otuuka mu kifo nga kya bbulaaka dictator yeefuula muddugavu kati dictator abateekerawo embeera okubalaga nti si dictator n'akuwa lead of opposition gwe n'omukkiriza naye omwami ono dictator ku mulembe gw'obote bwe baabawa obwa lead of opposition omwami ono yabugaana n'agamba tetujja kutwala bwa lead of opposition yabugaana omwami ono dictator kakati ye bwe yabuga baffe ne tubukkiriza naga bagudde mu gadi yange bw'akuwayo ebifo amanya nti kamubba kambabbe mbaleke ebifo ebimu babitwale ne mutwalako ebifo ebimu naga bajja genda mu kooti guno omusango sigwetaago sigwinaamu interest ne guli kambaleke bagiwangule guli tebajja guyitako bw'otuuka ku musango nti Kyagulanyi aguleese alina n'obujulizi ogwo tegujja kukkirizibwa kuwangula ti n'omulamuzi yennyini era wabiraba ebyatuuka ku mulamuzi Kisaakye eyali agezaako okussaawo embeera so mu mbeera nga okola ne system eri bweti waliwo ebintu bingi nnyo by'oba olina okukyusaamu kakati bannaffe tetuyinza banenya nnyo aba Nuupu naye ate era tubanenya kubanga nabo nga Nuupu ekibiina ekisinga amaanyi ku opposition ekibiina ekisinga amaanyi mu Buganda ekibiina ekisinga amaanyi mu Busoga tekyateekamu yadde drive bagezaako awo naye tebaateekamu maanyi naye sijja banenya nnyo olw'obutateekamu nnyo maanyi kubanga ne Electoral Commission evunaanyizibwa teyabiteekamu maanyi kubanga nange akulira abavubuka mu Uganda simumanyi naye ate simanyiyoko abamu ku bavubuka abali mu Parliament Honorable Anna Adeke Baju oweeyo si Musoroti eyo oyo FDC waali gwe mmanyiiko kati noonya abalala bemmanyi mu bavubuka eyalondebwa ba MP b'abavubuka bonna bava mu NRM biri eyo biringa bikongoliro tebajja kukunga byo biri eyo bwe birondebwa bituula butuuzi biri mu Parliament tebimanyi byakyakola kyova olaba nze ekibiina ekyo sometimes nti omuvubuka lwaki todda ku ground n'osomesa abavubuka akalulu k'abavubuka eno Electoral College ekola etya Nuupu yandibadde ewangudde Buganda ewangudde Busoga ewangudde Mbale nga ne some parts of North ng'erina zeetutte tugenda kumawaawo naye nga teweerabira okyali mu puroguramu yaffe twebuuse oli ku Magala TV nange Simple Steven with a simple profile naye nga teweerabira eteekebwamu ensimbi bannaffe abawuuli property management and real estate abonno nga basangibwa wali eri Kasubi opposite ne right the world Kindagati and primary school balungi nnyo mu kugula amataka wamu n'okugawoza woba olina ettaka nga bali kubbako bali kutwalako wekwate abawuuli property management and real estate wamu naawe ayagala okufuna ekyapa ku ttaka lyo abo nno balungi nnyo enamba zaabwe ziri awo waggulu esobola n'ogikusomerako wano eri 07047 60 58 fili 07047 0580 fili oba 077 fili 780 fili 49 bawuuli property management and real estate balina nno poloti ku nguudo zonna ezotolodde Kampala Wakiso Impigi Hoima Road Masaka Road uli property management balungi bekwate basobole okubeera nga bakuguza ettaka ettuufu eriri mu biwandiiko byo ate naawe ayagala okupunta ettaka lyo bekwate abantu abo so nga tukyagenda mu maaso mukama wange
okusinziira ekifaananyi nga bw'okisiize ekyabadde mu kalulu abavubuka mobilization yadde ntono okuva eri ku kibiina kya NUP ekisinga amaanyi wano byobufuzi bya Uganda. Wano nno nze bwenyinza obuuliza ekibuuzo kyange kubanga tulaba akalulu kano kabadde ka NRM na NUP. Akalulu kano kabadde ka ggwanga lyonna. Tulina ebibiina by'obufuzi bingi nnyo oba ebiri ku ludda oluvuganya bingi nnyo. Naye ndaba nga okwetooloola emikutu gyonna TV ma radio tulaba nga twogera ku side bbiri NRM NUP. Kitegeeza tubanga abeekubira nenze ku Magala TV oba ne professional yange tusagala nnyo kigenderako ndaba nga akalulu kaneno kabadde kaffe ffenna. Era results ezavuddemu nga NRM yewininze opposition ffenna tubeera tukikoze ki tunafuye batukubye knockout. Kino kiwa kyakuyiga kyeri ebibiina by'obufuzi ebivuganya gavumenti. Ekyokuyiga kyebiwa nze kyendaba wano kitegeeza nti ne 2026 embeera eyolekedde okuba nga yeemu. Lwaki? Nti oli bw'aba akukubidde mu kintu ky'oyinamu amaanyi kitegeeza n'awalala awajja. So ate ng'omuntu oyo akozesezza mu bavubuka abakukubiddemu. Naye okukukubira mu bavubuka 1 kikalinga a lot of waliwo ebintu bingi. Waliwo kye tuyita finances. Finances NRM ekozesa ate kye nalaba mu bantu bano aba NRM kuba nyinayo mikwano gyange mingi. Bo akalulu kano bakatandika okuketegekera emyaka ng'ebiri. Ne batandika okulobinga within themselves. Bemanyi tinjagala kutuula wali ne batandika okwetegeka ne bamanya bannaabwe baliwa district tuwetaaga ki tugenda kulonda tutya. Kakati bino batandika okubikola ne beteekateeka ng'ebula emyaka ebiri. Nuupu egenda okuzuukuka yo yagenda okuzuuka nga aba NRM bali bamaze dde okukola ki okusimba enjala ku ground. Egenda okutandika ku process yaayo kuba naakulembera abavubuka mu Nuupu simumanyi. Simanyani Alonzo mupya yani abadde nga kabaddan abadde zake honorable zake Francis oyaba honorable zake naye naawe olimbye nnyo yabadde omukunzi owavubuka kituufu honorable zake bakati nze mbadde simanyina mbadde bw'okyogedde n'enzijukira nti ye yalondebwa naye kakati omulimu sigulabye kuba nze ndi munnabugerere ewaffe ebugerere ng'oggyeko okujja for political whatever abavubuka abakulembeze b'abavubuka bameka bo trainings ebugerere gende ekayunga yes sabasede kibina Nuupu geeyina ssente lwakuba eyina abasajja abakodo kyekizibu kyennyina ne Nuupu kyeki ekitukubisa Nuupu omuvubuka zake musajja mumalirivu mumanyifu nnyo mu kibiina muganzi yes naye tokuŋŋaanyizayo kola enteekateekayo mu Robert Dobb style gwe nga honorable zaaka akulembera abavubuka mu Nuupu vaayo ne strategies zireeta wa secretary general omugambe secretary general nti wangi mu myaka ebiri okuva kati tiye tulina akalulu k'abavubuka twetaaga abavubuka abagenda okujja mu NRM mu buyinza mbadde nsaba eno budget gye nnyina tulina districts 140 njagala tutambule districts zino 140 nze ne ttiimu yange tugenda kuteekateeka emikolo egitaliimu mawulire tugenda tugende buli mu district nga tetulanze anywhere tusisinkana abavubuka abakulembeze b'abavubuka ekayunga buli mukulembeze tugenda mugamba leeta y'abavubuka 10 don't tell anyone bino ebyokweteeka mawulire Nuupu biveemu byebissa abaana byebiwambisa abaana ebyamawulire mu biveemu ekintu mukikolere eri wansi bakoze enkyukakyuka ne bakyusa abadde akulira abavubuka kubanga talina kyakoze bamuwadde omulimu munene nnyo omugugu munene nnyo ekiseera kino nga tugenda mu essaawa eno agenda okukulembera abavubuka simanyi guno omulimu munene yabadde alina okuba nga yagiisiza dde yes
guno omulimu munene era nze Honorable Zaake wamma sina bigambo birungi gy'oli ku nsonga y'abavubuka kubanga twandibadde essaawa eno ng'ova mu office ng'osoma ripooti okola ne press conference nti mukama wange Kyagulanyi n'abakulembeze mwampa ekifo kino ekifo kino nsobodde okutambula district za Uganda 10 ekayunga abavubuka bano ne bano nabasanga mu mbeera eno ndese abavubuka abo tubateeseteese ekayunga waavuddeyo abavubuka 120 abavuganyiza ku bifo ebyenjawulo kwaba 120 abavubuka 27 oba 3 bali ku level eya district kati kwe bagenda okukola ki okumeganira n'aba NRM n'okufa abasingako abangi embaale kino kyekyabaddeyo eno n'otuwa ripooti ey'abavubuka abakulembeze booteeseteese nga bw'olaba UID nti yaweerezanga abakulembeze abalimu omuzinzi kati buno bwe buvunaanyizibwa Honorable Zaake bw'abadde alina okukola naye oli mu paalamenti oliwa bakuwadde ofiisi naawe okimanyi togisobola paalamenti ekwetaagisa okubeerayo ennaku 4 mu wiiki oba ennaku 3 ne constituency ekwetaaga wano tusobolawo. That's why ngamba Honorable Joel Ssenyonyi nga bwali nti ye leader of opposition or leader of the minority ekyobwogezi bw'ekibiina kite ekyobwogezi bw'ekibiina bakiwa omuntu atali mu paalamenti NRM bino byetusinga bano badikiteeta basiru naye balina ku magezi omwogezi w'ekibiina ali mu paalamenti Secretary General w'ekibiina ali mu paalamenti Chief Whip ye gyali eri tujja kukkiriza Hamson baani gye bali nti kati olaba NRM mu mululu gwabwe gwe bayina mu bubbi bwe bajjudde mu bunnanfuusi obulabbayi obukopi byonna bayina ekintu kye bakola noga yadde kale beeyagaliza ne baleeta ba Moses Ali n'abalala naye ate ku nsonga eno nti bamanya nti ono Ofono Opondo katumuwe akuliraawo Ofono Opondo yakulira media center eya government tali mu parliament si minister kati kwegamba NUP obukulembeze bukyabuliramu ddala ku nsonga ya opposition akalulu kano kagireseewa akalulu kano nga opposition nayo ebibiina bibadde bingi byakalekedde Nuupu kubanga nabyo bibadde tebiina ndowooza maanyi kulwana naye tulaba nti wabaddewo DF ekyali mpya nnyo nga tesobola kugenda kubanga temanyi n'abavubuka beeyina ne bammemba tebamanyi oyo tumugyewo FDC abimanyi oyo we najja nankumbi teyakenyize namu yabadde nga alaba omupiira PFF tetujja kuginenya olunaku lwe baagiwa kaadi nti lwaleero ng'enkyakwe abasajja bali mu electoral commission oyo naye ne tumuteeka ebbali UPC oyo ye tumuleke Uganda papiraawo oyo UPC tetujja mwogerako naye tumuleke DP ebiri ewa DP tubimanyi ffenna so kakati otunulamu nga Nuupu ali yekka mu mbeere bagimulekedde so ate ne yeesanga ng'ababadde bavunaanyizibwa ku bavubuka tebateeseteese bavubuka kimala tebataddewo structures eziyamba abavubuka kubanga tujja kwebuuza Honorable Francis Zaake Butebi ne bw'obadde okola nabo structures za NUP ez'abavubuka ziri zitya bo abavubuka mu kyalo eri bazimanyi omuvubuka asangibwe Namavundu mu Gayaaza amanyi kyalina okukola ng'ogyeko okugamba nti protest vote gy'atannategeera amanyi obuvunaanyizibwa bwe bw'ayina so ebintu ng'ebyo byonna bwe biba nga bikyaliwo ensonga tujjagenda mu maaso n'ozigaayamu okyali mu puroguramu twebuuse nange Simple Steven oza Simple Profile naye ng'era nkujjukiza nti ne bannaffe aba safety transporters balungi nnyo mu kututeekamu akasente bagamba gwe omuzadde ali mu bitundu by'Enankula bye Kasubi Namuŋŋoona Mengo Kisenyi oyina omwana weetaaga mu kutwalira ku ssomero abono balungi mu kusaabaza abaana okubatuusa ku masomero gye basomera gwe naawe ayina essomero weetaaga okutambuza abaana bo okubatwalako mu zoo obatwalako ku biiki kubatwala okubeera nga balambula weekwate aba safety transporters abo nabo basangibwa wali eri opposite the light the World Kindergarten and Primary School awe Kasubi abeetaazo jabo batuukawo ku namba ziri awo ku screen wansi zitambula safety transporters obeere nga bakutambuliza omwana wo sebo mukulu taata tukyali ku nsonga z'akaluka abavuka bekatambudde yes so emabega wali twogedde nti mulimu emivuyo gyabaddemu nga bwe nkugambye
era nayo kyemanyi wagirabye egitewalika tegyewalika kubanga ogambe tulina eyo yemmere y'abantu abo eyo yemmere ya state gyenjagala okumanya nti emivuyo ginene egyabadde naddala wano mu Buganda ne Busoga akalulu kabadde ak'amaanyi Electoral Commission yo kigirekawa era mu kalulu akajja tusuubire ki yo nga yo kuba kati nawulidde ku mivuyo egyabadde mu kalulu kaneeno ndowooza kye kyagiwaliriza mpulidde ng'erina system gyayagala okuleeta mu kalulu akajja buli muntu agenda osuula akalulu alina okukozesa ekinkumu ekyo kiyambako ekyo kinajjawo mivuyo gibadde mu kalulu oba yo nga yo kiginafuyiza kiti akalulu k'abavubuka kabanafuyiza katya okusinziira ku ebyo byabadde mu kalulu. Electoral Commission 1 egezaako okwagala okukiryalinga ekifaananyi kyayo erage nti eri clean era twalabye omulamuzi Simon Byabakamanga agamba nti bannange lwaki buli kimu mukinenyeza ffe tukola ogwaffe naye waliwo naffe ebintu ebimu ebikolebwa nga si byaffe nga mulina kubaako be mutunuulira kati ng'alinga agamba nti bannange ebyo mulaba okuwamba okukuba munenye bali si Electoral Commission. 1 Electoral Commission is powerless teyina maanyi eringa teyina control teyina control kalulu yo ogwayira kyova olaba omulamuzi tumujjukira mu 2021 nga bagatta bululu bamuleetera results agamba now these are from where how many ng'omulamuzi bamuwadde ebintu naye tamanyi gye bivudde leetera buleetezi nembu ye tale center kati tubanga tukyali mu ggwanga bweriti ng'obululu obuve Koboko busooka obwe Kampala wano nenga ne system gyokozesa teri agimanyi internet teriiko gwe ng'ongamba mbu tulina system gye tukozesa system kye yeekola nga terina internet kati so akakiiko k'ebyokulonda n'okwagala okuzzaamu mwami Kyagulanyi amaanyi genda mu kalulu ng'omanyi togenda kulangirirwa gendayo just oteekewo embeera just to making sure to minimizinga ku muwendo gw'abaana abagenda okuttibwa abagenda okufuna obubenje abagenda okuwambibwa kubanga system gye tulimu Magala bw'obanga gwe nannyini kamera eno ya Magala TV twogedde wano Magala TV emanyi byejjamu ne byerekamu so nze ne bwe mba njogedde ekintu kityanenga Museveni Kyagulanyi gundi gamba ako sikaagadde kubanga gwe nannyini kintu so n'akakiiko k'ebyokulonda kalina invisible hand eri emabega gye tutalaba ekawa ebintu ebiri concocted era abantu nze mbagamba si mu bubi temunyiiga naye mu kalulu kano President Kyagulanyi bw'ana asussa ebitundu 26 ku buli 100 agenda kuba akoze nnyo bwe banaamulangira ng'afunye more than 26% agenda kuba akoze nnyo kubanga abasajja bano babbi bagezi bakufrustratinga n'otuuka n'owulira ng'oweddemu amaanyi babitandikidde eno kati kye bagenda okukola kyekino ekyali Kawempe ne Kayunga. Kawempe erina abalonzi bali mu 10,000 n'okudda waggulu mitwalo nga 12 ku 15 egy'abalonzi ngenda gugolingako wano ndabe omuwendo gw'abalonzi abali mu Kawempe. Abasajja baleeta system nga system eno erina kusikeyalinga mulonzi butajja kulonda and they were successful. Abalonzi abalonda tebasukka 5,000 ekyo kye bagenda okukola mu bifo Kyagulanyi byayinamu obuwagizi wano mu Buganda mu Busoga mu Mbale bagenda kanga abalonzi baleete zi drone baziteeke oba kube emiggo bawambe bye bawamba omwana atyo ogenda okulonda abazadde bagamba abaana baabo mutuuleeka temugenda mu kalulu mwana wange nedda abaana beekuweke ogenda okutuuka nga Buganda eyina abalonzi obukadde 5 bw'obadde osuubira nga bagasegase obululu abalonze mu Buganda babadde akakadde kamu mu 40,000 yes ate bagambe ku 2,40,000 Electoral Commission bwesobodde okugattako bubadde obululu mu Buganda akakadde kamu bwegasseeko mu Buganda yonna ku kakadde akamu Kyagulanyi yawangudde Buganda afunye 75,000 naye nga bakugyeko obukadde bumeka buna kakati bakulemesezaawo obukadde obuno obubadde bugenda okulondanga gwe Kyagulanyi tebukulonze yesu osanyusa owangudde Buganda ogitutte ogiwangudde ku NRM naye obuvuddeyo bulaga nti ofunye obululu 70,000 kati president agende mu abimu
Abimu agago ajumani ayamu buchibiki eyo bakugirire eyo bakufutize bagenda okugatanga districts nnya zikukubye zifunye obululu buli mu kakadde kamu kitundu gwe mu Buganda ina districts eziri mu 10 nga ziri districts zokka wano ziba zikubye ekyo kye bagenda okukola Kyagulanyi era yandibadde akitegera ne banoonya way forward abaana ba Buganda balonze batya bino ebya protest vote tebikola awe njagala okujjaawo nga bwosize ekifaananyi ekyo kituufu protest vote eneekola kubanga tulabanga twali tumanyi protest vote ekinatandikira mu bavubuka nga bwetugambye nti nno abavubuka basaale nnyo mu kalulu eri ekibiina kya NUP naye bwe twalabe nga mu kalulu k'abavubuka benyini basalendalinze ne bagamba bataddewo drone batuganya okukola ne bakkiriza tugenda mu kooti yeyo protest vote eneekola kati protest vote tegenda kukola kubanga ne beeyina okukoleramu tebagitegeera buli omu aginnyonnyola bubwe naye nga protest vote what is to protest kwe kugaana kalonde kakuume kabanje kakati ate bo bagamba kalonde kakuume kabanje that is is that protesting je kitandikira mu myaka giri obukatuliki bwali bw'amaanyi ku mulembe gwa emperor gwe sijjukira kati saawe abakatuliki betuyita bana abaprotestant abangulican batuuka ekiseera nga obukulembeze bwa Roman Catholic Church tebakyakkiriziganya nabo olw'ebyo ebyali bigenda mu maaso ebyali bikolebwa n'ebyali bibatuusibwako injustice yakolebwa mu biseera ebyo ne creatinga ekereziya neefunamu ebiwayi bitya bibiri abatakkiririza mu bulombolombo buno obwali buleeteddwa n'obubonero nga bagamba bwe muba mugamba nti Katonda yatugamba nti tosinzanga bifaananyi ate kana akabonero kategeeza ki bino lwaki tuteeka ebifaananyi mu kkanisa oba mu ekereziya kale batandika eyo okwetemako naga they started protesting against the system or against the Roman Catholic Church kakati ne batandika bo ne bateekawo church eyaabwe nga ennyimba kumpi zezimu ekigambo kyekimu biki naye obulombolombo obuli eri baganye oku they protested against that system now protest vote nze nali manyi nti egamba tetugenda kwenyigira mu kalulu nga ebintu bino wamanga tebikoleddwa yes twagala electoral commission nga agikulira talondebwa president twagala akakiiko k'ebyokulonda aketengeredde ng'akeggwanga erya Kenya n'amawanga amalala secondly twagala nga akakiiko k'ebyokulonda kekeesalirawo ku security yaako n'ebirala kadeployinge byonna kabikole twagala akakiiko k'ebyokulonda akalulu bwe kaggwa ku kyalo ky'ennakaliro ku Light College e Bugerere presiding officer ayina obuyinza obulangirira nti wano Kyagulanyi awangudde n'obululu 205 ate mwami Museveni afunye obululu 47 therefore n'akubako ne stamp ne kalangirirwa ku polling station nanya nti president bamulangiridde gundi yawangudde results ezo ziweerezebwe wali bwezityo ani awangudde wa electoral commission ng'eyina obwo obuyinza naye eye protest vote gye mmanyi we are protesting against that naye osazeewo ogende mu mazina g'enkima omusajja yakuttira abantu bo bakawuma bonna baafa abaana babasiba bayidi mutwe bakyali mu kkomera system yemu tuzeemu bagenda kukwata n'abalala bakirewo babakutte bali munda bakyabonaabona bayidi mutwe bali omwo babobiyanga bali eyo bagenda kukwatako n'abalala abakuli okumpi nabo bagenda bakwata so bwe tujja ne tugamba protest vote egamba kanoonye kakuume kabanye that is not protesting bandikozesezza erinnya eddala kubanga protest vote mu mawanga amalala government bwe badde ng'ekola ekintu kye bataagala babadde bavotinga against that government nga akalulu konna bwe kajja bagamba we are going for a protest vote against the government nagamba olwakino nekino tutaddeyo oli so kyekimu kye bagezaako okutegeeza nti let us vote this government out of power naye eno protest vote tegenda kukola ku zidroni zino ezeeyongedde ku busungu bwa Muhoozi ayagala entebe ayagala kujjawo gwe Kabobbi
Kabobi yagala kujjawo taata we. Ono Muhoozi alina abamukiririzaamu, Museveni alina abamukiririzaamu, n'abalala bano ababbye ssente za gavumenti zonna bonna bali awo bangi abagamba muzeeyi tolina wolaga kubanga bona avaako Kyagulanyi agenda tuyisaamu eggaali ya Kyagulanyi muzeeyi bw'ovaako tugenda kufa muzeeyi tovaako. Kati abo bakola misana na kiro okuwamba abaana b'abantu, okubuzaawo abaana b'abantu, okukuba abaana b'abantu. Ne bw'obasuubiza abasirikale nti tugenda kubawa omusaala gwa kakadde kamu asembayo okufuna entono, mulimu bino ebirerya bye bitaagala kuwulira ekyo ng'akusanga n'akufumita omusumaali mu mutwe naye nga tolina kye wali omukoze. Okay, okyali ku Magala TV nange Simple Steven tukyagenda mu maaso naye nga nkwebaza gwe wenna atugoberera ku mikutu gyaffe tunoonyeeko ku YouTube, Facebook, obeere ku YouTube ng'osubscribinga. Kasola baakantu nga kavudde ku Magala TV naddala mu pulogulaamu eno twebuuse ndowooza ensonga oziwulira. Subscribinga oweerezeeko munno abeere ng'ategeera ki ekigenda mu maaso mu ggwanga. Mukulu munywevu. Protest bannaffe baaganye okuyigira mu kyabadde mu kalulu k'abavubuka. Bakyayogera protest vote nga tumaliriza. Oba w'amagezi ki? Bakyuse. Waliwo omwami bamuyita Charles Ochichi ye managing director w'ekitongole bakiyita Enterprise Uganda. Yalugandibwa okola business n'ogyesibako n'olaba nga results ziganye okuvaayo. Gite kola endala yingira endala. Nayo giwa obudde. Be specific. Teekawo obudde nti business eno kanjiwa obudde. Mwaka mulamba nga njikola ogiwe buli ekyetaagisa. Bwegaana to break even gite kola endala. So ne mu bintu bino byonna bye tubeeramu. Tubeera ne visions, missions and ambitions. Otuuka n'ogamba nti erinnya ly'ekkanisa yange bagiyita Light the World. Naye otuuka ekiseera n'ogamba kakati bagiyita Worship House. Naye nga yali Light the World. Kati bagiyita vision ekyuse. Light the World omaze okumulisa ensi etegedde. Now what? Noga Worship House. Now let us worship. Kubanga bakitegedde. Now kati protest vote tukite. Tunoonye strategies. NRM bwebanga erina abakulembeze asatu ku buli kyalo. Fenga opposition abagala okugijja mu buyinza kiki kye tulina ku kyalo eyo. Abavubuka tulinayo bameka naffe tubaweza asatu. Tulinayo kale abavubuka 10 abakulembeze ku buli kyalo. Abavubuka 10. Twetaaga abakyala 10. Twetaaga ab'obulimu. Twetaaga abakadde. Tubayina ku buli kyalo. Y'ebyalo bya Uganda ebiri mu 607. Tulinayo abakulembeze bano. Tulina engeri gye tuwuliziganya nabo. Bwe twabadde tugenda mu kalulu twabagambye kiki kye twabawadde. Bwe tubanga tetulina abakulembeze batandikirwako mu kyalo ng'amannya gaabwe tetubamanyi mu system tebaliimu then kitegeeza era twongedde okulegitimizinga omusajja atufuze emyaka akyatutwala. Okay, program bwetu bebadde nange Simple Steven baita twebuuse kugamba gena bugenzi ku YouTube oberenga o subscribinga naye nga njja batumirako mwenna abaganda baffe abatugoberera ku mikutu gyaffe egy'enjawulo naddala Magala TV Fans Group wamu ne Magala TV Fans Club mbatumiddeko nnyo omwana Zamu agamba atya Luyimbazi Yudia wa KBM nawe nkutumiddeko nnyo Mariamu kyokola kyamaanyi nnyo okubeera nga mu following Magala TV. Sigadde nze Simple Steven with Simple Profile mubeere bulungi tugenda kuba tusisinkana next show egenda va endala mutugenda kumanya NUP abavubuka baganye olulangirira be bafunye bo abakadde bafunyeyo bameka oba bo tebabeetaaga sigala ngokyali ku Magala TV nange Simple Steven with a Simple Profile. Eno ye Magala TV okumanya we kutandikira.